My work as chairman NCM is to facilitate, Yes. not to dominate. Exactly. Nze nakwata million 10 process etambula bulungi. Wakiwulira kati process etambula bulungi electoral commission eri erina omulimu ogw'okulaba nti abantu balonze ate bigenze bulungi. So nze erina okuddayo n'embuuza what is the problem electoral commission erina okunnyonnyola. So siyinza okunnyonnyola nze kyange paati yange nakola ki nagikola ate sirina kudominatinga anywhere mu kulonda. Kyobola bati okulonda kubadde kutambula bulungi kuva kumakya. Akali banga bastopinze electoral commission na answers. So bano tugamba what is the problem evuddeko ku stopping. Waliwo abanyumirwa kistopinge waliwo abanyumirwa kigende maaso. Point yange mugitegeeza eno industry nze nsuubira ate terina ku politics ate terina ku election eriku ani asobola okuyamba ki. Point yange mugitegeeza so njagala kwogeramu n'abakulu ba electoral commission kubambuli banakukwata statement zaabwe tulabye ddala lwaki yasagala kukola statement yonna ebintu by'ennaku zino oli oyogera kino aliyogeramu kirala. Nsanyuse nnyo ng'ate era nyiize nnyo okuba wano olwaleero nti tulina ekirooto kye tubadde nakyo okulaba nti music industry tugitereeza tufuna obukulembeze ng'ebintu biri smooth. Embeera ebaddewo mwenna mugimanyi era nze nga chairman na National Culture Forum ndiwo okumanya nakubuuza kutegeera waliwo enjawulo bitwini okumanya n'okutegeera okuviira ddala eri omukulu Jeff yakulira electoral commission era yaweebwa obuyinza powers entrusted okubeera nti making sure nti ebintu bino bitambula bulungi biba byamazima na bwenkanya biba bya bwerufu ate kuyamba industry okula. So nze essaawa eno nalondedde ku ssimu yange era bwe nalondedde ku ssimu yange kumakya ssaawa 2:00 so nze nemmale paati yange kati paati ezizzeeko okulonda kuyimirizibwa. Nze nga chairman n'okubuuza lwaki kubanga our work is to facilitate okulaba nti emikolo gino gitambula bulungi. So kyenze okubuuza era wentukidde wano nga kamera zammwe master decoder ziri ku play recording nga njagala okubuuza ekiyinza okunyiiza twawadde tulina program egamba nti Katonda tusaasire okulonda kugende bulungi okulonda ne kukoma mu makkati kyekisooka. Ekyokubiri nadde ngamba guno gwe mulundi gwokka ogusoose okulonda kw'abayimbi kubeere nga kuli well publicized ensi yonna ekutegedde abantu bana bewaddeyo okulonda abayimbi basoose okukola zi campaign z'okubalonda ku bukulembeze ate ne bistopinga. So ekyo kinyizaamu kubanga ekirooto kyaffe kyali nti kabalonda abantu abagenda okuweereza music industry okubanga eteredde. Akati nze nga omuntu overseeing okulaba nti abayimbi balonze omukulembeze gwe baagala omulimu ogwange wa kumakinga sure nti akalulu kagenze bulungi kyekisookera ddala. Ekyokubiri kubuuza lwaki wastopinze oba lwaki wagenze mu maaso. Era ekindeese wano nze mbadde mu ofiisi yange kugamba kanzije wano mukulu Jeff atubuulire ekintu kibeere very clear. Nga police board bwe yampa obuyinza naye buli kimu kyabadde tukitegese nga kirambulukufu nga twatugamba era nga n'obwerufu we buli naye nga okulonda kuno kubadde kuyimiridde nnyo ku mikutu gya gavumenti egya NITA. System yatandise bulungi nnyo okulonda ne kutandika okutambula naye wakati awo okusaawa nga 5 system nebeera overwhelmed okulonda obululu ne bujja bungi nnyo ne bugisinza amaanyi netandika okuba nga etambula mpola nnyo ng'abantu abamu tebasobola kulonda. Twali tusuubira nti era baali tu assurance nti kuno okulonda kujja kuba system ejja kusobola naye kirabika si bwe kyatambudde. So awo system bwe yayimiriddemu kwa katono system ezikola display
akalulu bwe katambula nesiba nga tesobola kutambulira kumu neziri eziyingiza akalulu ne tuzijjako ne tugamba tulinde zitereremuuko tulyoke tuzizzeeko. Twagenze okulindamu biterere naye ne birwawooko ne tuzizzaako kusanga 8 abantu bagenze okulabaawo ne batandika okwemulugunya nti awo gaapa awo sisitimu eziviiriddeko tewali kigenze mu maaso. Ku lwaffe tewali kigenze mu maaso, obululu bwatambudde bulungi era obwedda tubulazanga we bubadde, naye obululu tebukoma ku kigambo kyaffe, obululu butambulira ne mu ndowooza z'abantu. Abantu bwe balaba nga tewali bulambulukufu, naye ensonga nkulu olwasoose twawadde tulowooza abantu batono abatamatidde, naye tugenze okutuuka okulaba nga memba bangi tebamatidde ng'era balina ensonga nnyingi ze bataddewo. Neneebuuzaako ne police board ne mbategeeza ebigenda mu maaso nga ndaba weetaaga okusalawo ekintu ekipya. Ne tusalawo ne tugamba engeri okwemulugunya ekuli okungi, tusazeemu okulonda kuno tuddemu tutuule tutegeke buto. Nti system tesobola kufairinga. That is the first thing. Ekyokubiri twagenda okitunulamu nga akalulu ak'abayimbi ba Uganda tosobola kukakolera ku mugongo. Olw'ensonga regions tulina okafandinga weetaaga maybe obuminga 2 oba 3. Noga nti ab'Ekalamoja balonde, ab'Embale balonde, kati bulondera digitally. I think it is a better way. Sagadde okola nze siri wa electoral commission, but ffe tubeerawo nga abakulira associations zonna twagala okulaba nti ekintu kitambula very smooth, abantu be bayita ba creative babeere nga balina obukulembeze bwe beerondedde so bukake. So kyetugenda okukola tugenda kutuulamu wansi twongere okulaba which is the best way that can help the system work. Tekiproving nti disorganized. Nga tubadde disorganized n'okulonda tekwandibaddeyo. N'okulonda kubaddewo. Kati bagamba nti digital system yefairinze. That is not manual. It is not the person. It is Jeff akoze omulimu ogugwe nga akulira electoral commission. Bonna bakola nabo bakoze omulimu gwabwe. Computer ejo recording sasinga egaana okurecordinga. Kitegeeza sigwa recordinga. Computer ebekoze ki? Yebeganye. So twagala tumanye butya tuyinza okikola nkikola obulungi. So tokiteeka ku bayimbi oba ba creative tebali disorganized. I think we are organized. That's why you see this thing is organized. Ekigenda maaso nga bwe mulaba kwe kulonda kwa umma okubadde kugamba okubaddewo essaawa eno nja kugamba nti kubaddewo because kuyimiriziddwa. Naye kuyimiriziddwa olwa complaints eziva mu bantu ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo nga bagamba nti system tekola, abamu tebasobola kulonda, gamba nti gundi teba accepting kulonda. So complaints bade nyingi nga ziva mu bayimbi ab'enjawulo, ab'Embale, ab'Eggulu, ab'Arua, ab'Esoroti. So kwe kusakumizaani complaints zezo nga zisusse obungi ne pressure okutuuka okuba nti okulonda kusazibwamu. Kye kituufu nange ng'omuntu sironze. I tried era nze yasoose okukiraba ekyo nti there is something wrong with the system. Yeah. Ekyo kisobola kikula because kyange. Ate secondly ndi officer. So sisungamba sinza ku disclosing ani gwegenda kulonda. That is my secret. Okulaba okwange kwe kuwuliriza ba members bagamba abayimbi bagamba